Now I decided. Yes, okay. Tugende maaso katono nyo kasoke tulengera akala nkuva manafu aba Blackgem Films. Etandikwa katono nnyo kakatulengera omwana obuwala amanyikidwa nga Nabagereka Rebecca. Original names. Gwe mwana yenna obuwala akula ayagala abe nga asoma. Ebiseera bye by'omaaso bisobola okuleka ne bitangaala. Yatambulanga atunda mawulire kabalagala kyonna ekiri awo manyi omuntu ayiye ekimubeezaawo tobaako na capital mutuufu oba. Bizibu bingi ebisoomooza wakati mu bulamu. Obala kino bakubala kiri olina kyobala naawe bakubala. Taata w'omwana naye kennyini atalantuka alinga kamugi ku ttale. Kakati tubajukiza ennaku z'omwezi nga mukaaga lugenda kuba lwa Sunday 2022. Tugenda kubeerawo nnyini ku Light Schools Bulenga. Anti firimu eno tugenda gipremieringa ng'okuyingira 3,000 bayizi mwenna ate nga tubagamba VIP 15,000 zokka. Twagala tubitegeere buli yajjanga okusaba school fees. Taata yamugira nga yekisiripa nze nkuzaala oba nakulonda bulonzi kyogere nkimanye. Bagezi Ronald bagiyita my right. Omwana teyamutwala wa ssenga teyabuulirirwa. Sente bwe zaabula ezimuweerera n'asalawo amutunde omwana yatunda mutunde. Esajja ne limutwala okukosa ne bakosa. Mukazi wattu ayise mu bizibu ku myaka emito. Kitaawe yatunda mutunde n'omusajja gwe baamuwa gunalinga nsolo. Tuli kuleetedde abazanyi bangi nnyo ab'enjawulo. Teri muzanyo firimu yino jjukira pulimiya. Tuli ku Light Schools Bulenga. Ordinary 3,000 zokka ate nga ba student mwenna abasooka okuyingira 2,200 muli ku 2,200 awo. Tugenda maaso nga 6 ogw'Okw'Okumi 2022 My Right movie premiere Light Schools Bulenga with VJ Emmy official.